Ebikolwa by'abatume Essuula 25. Festo bwe yatuuka mu kitundu kye n'amala ennaku 3 n'ava e Kayisaliya n'ayambuka e Yerusaalemu. Bakabona abakulu n'abakungu b'Abayudaaya ne bamutegeeza bye bavunaana Pawulo. Ne basaba Festo ono abakwatirwe ekisa, Pawulo aleetebwe e Yerusaalemu. Baali bategese olukwe okuttira Pawulo mu kkubo. Festo n'addamu nti, Pawulo akuumirwa mu Kayisaliya, era nze njija kuddayo mangu. Kale abakulembeze mu mmwe bagende nange, obanga omusajja oyo yakola ekintu ekitasaana, bamulumirize. Festo bwe yamala nabo ennaku nga 8 oba 10, n'aserengeta e Kayisaliya. Olunaku olwaddirira n'atuula ku ntebe ey'obulamuzi, n'alagira baleete Pawulo. Bwe yaleetebwa, Abayudaaya bava e Yerusaalemu ne bayimirira nga bamwetoolodde, ne bamulumiriza emisango mingi era eminene gye bataasobola kukakasa. Pawulo ne yeerwanako n'agamba nti, sikolanga kintu na kimu ekimenya amateeka g'Abayudaaya oba ekyonoona essinzizo wadde okujeemera Kayisaali. Festo olw'okwagala okusiimibwa Abayudaaya n'agamba Pawulo nti, oyagala okugenda e Yerusaalemu owozesebweyo emisango gino mu maaso gange? Pawulo n'agamba nti, nyimiridde mu maaso g'entebe ya Kayisaali ey'obulamuzi era wenteekwa okuwozesebwa. Sirina kintu na kimu kye nasobya ku Bayudaaya nga naawe bw'omanyidde ddala obulungi. Obanga namenye etteeka n'enkola ekintu ekinsaanyiza okuweebwa ekibonerezo eky'okuttibwa, sigaana kufa. Naye obanga bye bannumiriza si bya mazima, tewali ayinza kumpaayo gye bali. Njulidde Kayisaali. Awo Festo bwe yamala okuteesaamu n'ab'olukiiko n'addamu nti, ojulidde Kayisaali, kale eri Kayisaali gy'oligenda. Bwe wayitawo ennaku ntonotono, Kabaka Agripa ne mukazi we Berunike ne bajja e Kayisaliya okwaniriza Festo. Bwe baamalayo ennaku eziwera, Festo n'ayogera ku Pawulo, n'agamba nti, wano waliwo omusajja Felix gwe yaleka nga musibe. Bwe nagenda e Yerusaalemu, bakabona abakulu n'abantu abakulu mu ggwanga ly'Abayudaaya ne bamulumiriza, ne basaba musalire omusango okumusinga. Nze ne mbaddamu nti, si mpisa y'Abalooma okusalira omuntu omusango okumusinga nga tannasisinkana n'abamuwawaabira, n'asobola okwerwanako mu musango gwe bamuvunaana. N'olwekyo bwe bajja wano saalwa. Ku lunaku olwaddirira ne ntuula mu ntebe ey'obulamuzi, ne ndagira baleete omusajja oyo. Abamuvunaana bwe baayimirira ne batamuvunaana musango na gumu omubi nga nze bwe nnali ndowooza. Wabula baawakana naye ku bintu ebimu ebifa ku ddiini yaabwe ne ku muntu Yesu yafa. Pawulo ye gwategeeza abantu nti mulamu. Bwe nasoberwa ku bigambo ebyo, ne mubuuza obanga ayagala okugenda e Yerusaalemu awolezeeyo emisango egyo. Kyokka Pawulo n'ajulira, n'asaba akumibwe okutuusa Kayisaali lw'alimusalira omusango. Nze kwe kulagira akumibwe okutuusa lwe ndimuweereza ewa Kayisaali. Agripa n'agamba Festo nti, nange nandyagadde okuwulira omuntu oyo. Festo n'addamu nti, onoomuwulira enkya. Enkeera Agripa ne Berunike ne bajjira mu kitiibwa kinene, ne bayingira mu kifo awasalirwa emisango nga bali wamu n'abakulu b'abaserikale n'abantu ab'ekitiibwa mu kibuga ekyo. Festo n'alagira, Pawulo n'aleetebwa. Awo Festo n'agamba nti, Kabaka Agripa, era nammwe mwenna abali naffe wano, mulaba omusajja ono? Abayudaaya bonna gwe bansaba mu Yerusaalemu ne wano nga baleekaana nti, tasaana kuba mulamu, naye nze nalaba nti talina kye yakola kimusaanyiza kuttibwa. Kyokka bwe yajulira Kayisaali, ne nsalawo okumuweerezaayo. Wabula sirina kikakafu kye nawandiikira mukama wange. Kyenvudde muleeta mu maaso gammwe, naddala mu maaso go Kabaka Agripa. Bw'anaamala okubuuzibwa ndyoke nfune kye mpandiika, kubanga ndaba nga si kituufu okuweereza omusibe n'otulaga buli buvunaanibwa.